People power, our power. People power. Aja amazima mugamanyi. Gwe. Yes, mu mawulire ge tulinawo abaana b'essomero abasombeddwa babeere ku lwale ya General Yoweri Kaguta Museveni we twogerera nga bamufuukidde ekizibu kyokka ate nga sayidi eri endala eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu beeyongera kwesomba kati nno bino byenkuwadde oba byengenda okuwa bye byabaddewo naddala ku lunaku olwa Jena ku mwezi nga 10 omwezi gwa 11 omwaka 2025 General Yoweri Kaguta Museveni yabadde mu bitundu by'Embaale wabula abaana b'essomero nga boolabaawo baalabiddwako nga basombebwa era basombeddwa ate mu buwaze era bavuddeyo ne babakubye boogera ogenda kuwulira oluvannyuma lw'okubyogera General Yoweri Kaguta Museveni yabadde asimbula ng'ava ku laale we yabadde agikubye abaana bamuwerekereza ebigambo byogenda okuwulira mu mboozi eno gye nkuleetedde naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga era we wayiseewo akabanga katono tufuna ebigambo ebirala General Yoweri Kaguta Museveni bye yayogedde nga bino byonna bigambibwa okuba birowoozebwa okubeera nti byeraliikiriza abakulu abali mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda era ebino byefaananyiriza ku ebyo bye twakuwadde olunaku olwajjo jjukira olunaku olwajjo twakuwadde ebigambo bye ng'agezaako okugamba nti bannanga bavuka temwekalakaasa kakati ate ku mulundi guno alifaalinze ku ggwanga erya Tanzania okwekalakaasa kw'eggwanga erya Tanzania era akweraliikiridde nti ne mu ggwanga erya Uganda oba oliawo kwandirabikako okwekalakaasa kuno kuvudde ku bannansi oba ku mawanga ag'omukago gwa Bulaaya byonna bikuleetedde mu mboozi eno nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda mu maaso n'okubeera ng'atalaaga ebitundu ebya Western Uganda era enkya y'olunaku olwaleero naddala wenkoledde akatambi abadde ku radio station emu Rukiga FM abaddeko ng'akwasinzidde okubaako ebigambo byayogerako eri bannayuganda naddala abawangalira sayidi eyo ate nga bw'okimanyi obulungi ennyo nti gyali mugenda mu maaso n'okuba ng'asaggula akalulu ekintu ekiri mu kuteeka obunkenke mu nkambi eya musajja mukulu oyo gwolaba byonna mbikuleetedde mu mboozi eno naye akanyomero akagenda okusinga okunyuma ge mawulire ga NTV agasinza okuleetera abasajja obunkenke ne batuuka n'okubeera nga tebakyayagala ebeere ng'esaka mawulire wa we bagenda kubeera nga bakampeininga ekyagudde ku bwana mukulu oluvannyuma lw'abaana b'essomero yennyini be yeesombedde jjukira twakuwadde akatambi olunaku olwajjo kakati nkuleetedde obutambi obulala abaana bano baana bato wabula balina ebigambo bye boogedde okusinziira ku baabasombye kirabika ng'ate bagenda kugenda maaso na kwongera kubalabisa kubanga baabasombye ensonga lwaki baabasombye kulaba nga at least numbers zirabika nti nnyingi era ne boolaba ekifaananyi ekyo obalaba nti baana ba ssomero era bali mu yunifoomu era mu mboozi eno kuleetedde Joel Ssenyonyi ng'ayanukula omukulu oyo gwolaba omusajja oyo gwolaba bamuyita Ivan Bwowe ono munnakibiina kya PFF era yeesimbyewo Nakawa West kati ono agamba yagenze mu kkooti n'aloopa Joel Ssenyonyi ne banne mbu baba nominating ku constituency etaliyo era nga ye kyasaba Joel Ssenyonyi kwegamba bamudisqualifying akakiiko k'ebyokulonda kamenya amateeka ne kanominatinga Joel Ssenyonyi ne banne mu constituency etaliyo ono agamba eri bagiyita Nakawa Division West so si Nakawa West mbukati ye bamunominatinga ku Nakawa Division West okate Joel Ssenyonyi n'abalala baba nominatinga ku Nakawa West kati ye byawakanya agamba agomanya ganjawulo era constituency yo Joel Ssenyonyi gye yewandiisaamu teriiyo kakati yasabye akakiiko k'ebyokulonda ne kooti badisqualifying Joel Ssenyonyi nga bw'ogenda okuwulira mu lutambi lw'enkuleetedde kakati ate omusajja ono gwolaba mumanyi bulungi nnyo bamuyita Mukiibi Moses Afande Moses Mukiibi akola n'ekitongole kya FFU ekitongole kya poliisi ono yabadde akomandinga ebikwekoto byonna ebibaddengamu okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okukampeininga era yabadde ng'abiduumira kakati we twogerera ebibye si birungi batandise okusunsula famire ye abooluganda bwe n'entambula ze bannayuganda abatali bangu ekitongole ngenda kikugamba bagamba nti bagenda bikutuusako gwe munnayuganda yonna gy'osinzira okuba nga gy'owuliriza obeere ng'otegeera omusajja oyo yaani lwaki akola ebikolobero bino ensonga lwaki azikwata bw'atyo ate okweraliikirira ne nkugamba nti kugenze mu maaso n'okweyongera eri basajja bakulu bano wabula nga bulijjo ntera okugamba mba njagala ne nzigyawo obulango buno butonotono butusobozese okubeera nga tukulukuta tewali nsonga yonna etukuba ku mukono kakati njagala okkirize ngende mu maaso n'okuba nga nkujjukiza akumulanga gwaffe ogw'okugula fulaaga abagumanyi mugumanyi ennamba z'essimu zeezo eri 07560875 Airtel
kati MTN eri 07768508 zireeta amannya agasebambulidde Patrick. Tulina kaweefube ow'okugula fulaaga eziwerera ddala tubeere nga tuziwaayo nga Red Zone Media Family. So kakati neebaza mwenna abaakatutuukirirako waliwo eyankubiddeko n'angamba fulaaga waliwo eziriwo tugenda kuzipiikinga abaagala okutuwa kasente tubeere nga tugattako ezo fulaaga naffe nako tukaaniriza era ennamba z'essimu zeezo oyinza n'okukubako oba okusindika message ku WhatsApp ne tuba nga tuwogerezeganya ku butya bwe tuyinza okufunamu fulaaga ezo ate omulanga ne guba nga gugguse twongera ogenda mu maaso n'okubeera nga ate tugitambuza mpola mpola. Kakati ate mu ngeri y'emu nyongera okujjukiza ku mmotoka ya munnankyukakyuka munnaffe eyabbibwa. Emmotoka eno kika kya Pulimo Kitaala. Emmotoka eyo eri ku namba UAY 005P. Emmotoka eyo yabbibwa mu bitundu by'ekiboga eyagirimu baamukuba California ne bagitwala. Era nga emmotoka eyo eteeberezebwa okubeera mu bitundu by'e Masaka ne Kampala ne mu bitundu eby'enjawulo. Eyinza n'okuba yafulumako. Bw'oba olinawe wali ogirabyeko namba y'essimu ye okuba 0756 kwa direct namba ate ekirabo n'okwasako mikono ebiri. Bw'obanga emmotoka ogirabyeko ekirabo kya bukadde 5 ojja kukwasako ebiri ensonga zibeere nga zitambula mpola mpola. N'omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati nga sinaba kubanga nkutwala ku nsonga z'abaana b'essomero abakaayuukidde era abatabukidde omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni kkiriza sooke nkulage ku musajja ono amanyiddwa nga Afande Moses Mukiibi. Mujjukira bulungi nnyo musajja ono yakomandinga ekibinja kya poliisi ekitambulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimulondoola buli waalaga byonna ogenda kubiwulira. Kati omusajja ono bannayuganda bangi bavuddeyo nga bamukompleiningako ye Mukiibi, musajja wa Lugave, musajja muganda, wabula nga kigambibwa okusinziira ku bigambo ebize byogerebwa atambulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kaweefubeewe wakwagala kumulemesa kulaba nga akampeininga nti era ekikolobero kyonna ekiyinza okuba nga kyekijja omutuusibwako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja ono yandibanga yayina mission eyo ey'okulaba nga wabaawo ekikolebwa oba oliawo ekinaasoboka oba oliawo ekitajja kusoboka. Kakati waliwo omukutu baguyita Human Rights Platform. Omukutu guno gugenze ne gwanika ensonga eno era ne bategeeza tugenda kubabuulira Mukiibi n'ebimukwatako tuwe ennamba ze ez'essimu tuwe famire ye nawa we babeera era essaawa yonna bigenda kuba bifuluma. Ulira we bagambye ku mukutu gwabwe gwa X. This is the clear of Afande Moses Mukiibi. This is clear. It was about Afande Moses Mukiibi attached to Field Force Unit FFU. Mukiibi is the commander of the police officers who follow presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu everywhere he goes for campaigns. Mukiibi oyo gwolaba ye musajja oba ye musirikale wa poliisi aduumira ekiwayi kino ekya FFU ekitambulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli waaba agenze okukampeininga. Ojjukira omusajja ono yagoberera president Yerira eyamugoberera mu bitundu by'e Mwacholi, yamugoberera mu bitundu by'e Karamojja, amugoberedde wano mu Buganda, kakati amugoberedde ne mu Western Uganda. Sawa zino tulimu eri mu Bakiga era wenjogerera Moses Mukiibi yagenda following ate era yaluumira ebikwekweto oba ebikolobero ebikolebwa eby'effujjo eby'obulabe eri ku kibiina kya NUP n'abawagizi baakyo n'omukulembeze waakyo. Uliriza. The same Mukiibi commanded his officers to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu at a hotel in Lira district in northern Uganda, leaving the hotel vandalized without compensation. Nkera ye Mukiibi y'omu eyakola ekikwekweto yaduumira ekikwekweto ekyakolebwa ku ttiimu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali yeesuze era ekikwekweto ekyo kyaleka hotel bambi ebintu babyonoonye ate ne batagiriirira. Kakati omusajja oyo yaduumira ekikwekweto ekyo era avunaanyizibwa ku ebyo ebyakolebwa hotel mu bitundu by'Erira baagyonoona tebaliyirira nannyiniyo. The same Mukiibi has arrested a lot of Kyagulanyi supporters and brutalized many of them. Mukiibi yennyini oyo akutte awambye abuzizzawo abawagizi b'ekibiina kya NUP era ne wetwogerera abamu tebannaba na kumanyika wawe bali. N'agamba nti we are monitoring his acts and soon will release his personal information including his family for the world to know. Mu bbanga si ddene tuli mu kumwetegereza
tuli mu kumulondoola, tuli mu kumuketta, tuli mu kumulinnya akagere, era tugenda kwetegereza ebikolwa bye mu bbanga si ddene, tugenda kufulumya ebimukwatako personal information omuli ne famire ye. Ensi yeetaaga okubeera ng'emumanya. Kakati gwe Munnayuganda eyandyagadde okugoberera Moses Mukiibi, eyandyagadde okumulondoola, eyandyagadde okumumanya n'ekigendererwa lwaki ebikolobero bino agenda maaso n'okuba ng'abikola ogenda kubifuna. Kakati naffe wano tujja kujja tubeere nga tugenda maaso n'obikutuusaako ebyafande Mukiibi byazze ng'akola ogenda kutya. Mukutu gwa Red Zone TV ate nabakubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Gwe amaze okusubscribinga gendako mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ate obeera omu ku abo abatambula naffe mu mbeera zonna. Kakati nga sinnaba kubanga neeyongerayo ensonga eya lead of opposition Honorable Joel Ssennyonyi omukulu amanyiddwa nga Ivan Bwowe yatadde mu kooti wenjogerera ng'etandise okulinnya enkandaggo. Omukulu ono agamba Joel Ssennyonyi agibwe mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira Nakawa West. Lwaki? Nakawa West teriiyo wabula yagamba amanyi Nakawa Division West onambuuliro benjawulo eriruddawa ye omukulu agamba constituency bagiyita Nakawa Division West so si Nakawa West. Era Joel Ssennyonyi aliko byayogedde ku nsonga eyo ngenda kusomera n'ekiwandiiko era nga sinakuwa bigambo bya Joel Ssennyonyi njagala okkirize ebiri mu kiwandiiko kino tubadde nga tutambula mpola mpola bye bansooka okugenda maaso n'okubanga nkuwa eno gye bayita Red Zone TV. Wuliriza abagamba nti Nakawa West is non-existent. Bwowe petitions EC to nullify all nominations. Nti Nakawa West mpoteriyo onagamba Joel Ssennyonyi muve mu lwokaano ganye. Wulira parliamentary candidate Ivan Bwowe owa PFF newankubadde wano baagala okibikako nti si wa PFF has petitioned the Electoral Commission EC challenging what he describes as the illegal nomination of 7 contenders in a non-existent Nakawa West constituency for the 2025-2026 general elections. Omu ku bavuganya mu kalulu ka 2026 amanyiddwa nga Ivan Bwowe Nakawa West ya petitioninze akakiiko k'ebyokulonda ku constituency amanyiddwa nga Nakawa West constituency oteriyo yamanyi Nakawa Division constituency. Ndozo wulira enjawulo weeri Nakawa West constituency ne Nakawa Division West. Kakati ono kye kyamututte mu kooti. Wuliriza wano Bwowe who was nominated to contest as a member of parliament for Nakawa Division West argues that several of his rivals were enormously nominated under the name Nakawa West, a constituency he insists has no legal recognition in Uganda's electoral framework. Mbu ye ne banne be baamu abamuvuganya mu kifo ekyo era nga mu abo kwe kuli leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi. Ngenda kuwa byayogedde ono agamba tebateekeddwa kumuvuganya, tebateekeddwa kubeera mu lwokaano olw'ensonga nti erinnya lya constituency lye baateekayo teririimu era yagamba nti ye talimanyi wabula ntegeddeko nti kooti erabika yabigobye. In his petition addressed to the Electoral Commission Secretary and received by the Electoral Commission's Security Registry, Bwowe accuses the Commission of committing an administrative blunder by accepting the nominations of Happy Nasasira, Herbert Anderson Burora, n'abalala Joel Ssennyonyi Besekezi n'abalala under a non-gazetted constituency name. Tyagamba Ssennyonyi ne banne lwaki babawandiisizza mu linnya lya constituency etaliiyo. Kakati ono agamba ye ayagala bagibwe mu lwokaano akakiiko k'ebyokulonda mbu kakole ekisoboka kabeere nga kabajja mu lwokaano. Oluvannyuma lw'okubajja mu lwokaano oba oliawo ye asobole okugenda maaso n'okuba nga alusigalamu yekka abeere ng'ayitawo baba bamulangirire nti azze unopposed okusinziira ku nsonga ze nga bw'aziwa. Wabula okusinziira ku batunuulizi b'ebintu bino bo bagamba nti kino kabadde kakodyo oba kano kabadi kulaba nga Joel Ssennyonyi abantu bamubeerako era nga bamulemesa ogenda mu maaso n'okubeera nga akampeininga gwampuliriza. Ebigambo bino bye njagala owulire mu lutambi lw'enkuleetedde luno. Joel Ssennyonyi aliko byayogedde era bw'ati bw'agambye. Look, in most elections, whether it be at presidential level, at parliamentary level, there will be some jokers therein. So you'll find numerous people come seek to be nominated and get nominated, but there will be some who are there for the jocular, what some people have called the nuisance factor. And really this is one of those, you know, somebody who has just come into Nakawa West, he has no idea where to even start from, and maybe he thought, if I go and petition, get some media attention, maybe people will get to know me because they don't know him as such currently. I think that is his strategy.
Because where does the confusion come from, surely? Is there any other constituency called Nakawa West, apart from the Nakawa West that is found in the division of Nakawa? Because even the returning officer, as you were signing off our declaration forms, of course at the top they'll give all the specificities, including the code, including the coding of Kampala district, which is 012. Now, you don't have to write all of those. And the returning officer also signed, I've nominated you for Nakawa West constituency. It's like saying, President of Uganda. And then someone says, no, you didn't add the word Republic. It's supposed to be President of the Republic of Uganda. Now, that's semantics. In law, we have a maxim called the de minimis rule. De minimis non curat lex. It says the law does not entertain trivial issues. The law is too serious. It is dealing with critical issues. Yeah? So the law has no cure for small trivial issues. And really, this is one of such. And the petitioner also knows that really he's on a fishing expedition. But it gives him some media attention and that kind of thing. Maybe that works for him a little bit for whatever purpose. That's what we're dealing with. But it's very clear, yeah? Nakawa West, there is no other Nakawa West apart from the one found in Nakawa Division. So there can't be confusion anyway. If there was some other Nakawa West in Jinja, in where, you would say. But there's only one Nakawa West, and it is found in Nakawa Division. And that's what we were nominated for, because ultimately the nomination control form, was outed, showing that we have all been nominated for all those details which they put. Nakawa Division West, found in Kampala. Yes, kakati leader of opposition Honorable George Ssenyonyi abadde akompuleyininga ku nsonga eyo yennyini gyendi mugenda maaso n'okubanga ate omukutegeezaako ensonga ezo zabadde zaatwalibwa mu kkooti era ebintu ebyo babadde bikyagenda maaso n'okubanga bitambula wabula nga bwe nkugambye nti okusinziira ku bamanyi eby'omunda era babadde boogera ku nsonga zino balaga Yoweri Ssenyonyi ye target newankubadde ng'ono mu kuloopa kwe oba mu petition ye yataddemu abantu abawerera ddala bino byonna biragira ddala entiisa egenda maaso n'okubanga ate yeetimba abasajja omusajja ono wa kibiina ekya PFF wabula abasinga obungi bagamba nti ekibiina ekyo kirabika kirimu engeri gye sijja kubanga ate nkunnyonnyola kyenkakasa nti okitegeera bulungi nnyo kakati njagala tusimpule bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole amaze okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo nga bulijjo ntera okuyitako wansi awo mu comment section obubaka n'embuuso malero mbaweereza bwe nti olw'ensonga zitali zimu twafunyemu obuzibuzibu mu nsonga ya kamera kaffe so kakati wano we tugenda okuyitira ekinga obukulu nti ensonga oba message dale kutuuka konkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mugera maaso n'okubanga atalaaga ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda wenkoledde akatambi kano badde yakamaliriza okubeera nga ayogerako ne bannayuganda ab'enjawulo naddala bawangalira sayidi ez'erukiga n'ebitundu ebiriraanyeewo wabula ng'olunaku olwaliro ayolekera district y'e Rubanda eyo gy'agenda okusookera ate oluvannyuma agende ekisolo olunaku olwaliro mubitegeera bulungi nnyo era abazze batugoberera byonna ogenda kubeera nga ate obifuna ne speech ye tugenda kuba nga ate tugikutuusaako ngera bulijjo bwe tuzze nga tukikola bw'oba nga obadde otugoberera kyenjogerako okitegeera bulungi nnyo kakati oluvannyuma lw'abantu oba namungi w'omuntu agoberera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli waba agenze atandise okweraliikiriza abasajja era ngenda kulaga ekyabaddewo His Excellency olunaku olwajjo yabadde mu bitundu ebyerukiga nga bw'owulidde n'ekisolo Kabaale ye yabadde Rukiga ne Kabaale n'abaako bye yayogedde wabula namungi w'omuntu eyeesombye kyokka nga sayidi eno endala abantu baana ba ssomero babadde balabikira mu butambi obwo kyokka nga ate ku sayidi endala era eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babaddeyo mu bungi nnyo era oluvannyuma lw'okuba nti abantu babadde bangi wabaddewo okweraliikirira kati njagala nsooke nkulage ekyabadde e Kabaale nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaaga ebitundu byeyo then ate oluvannyuma nkulage ekyaddiridde
Yes, kakati awo yonna mungi w'omuntu eyeesombye mu bitundu by'e Kabale nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okubanga ate ayitako sayidi eyo okunoonya akalulu. Wabula nkugambye abo abantu boolaba obwedda balimu n'okutiisibwatiisibwa. Abasajja bakedde kuyiwa maje, bakedde kuyiwa poliisi n'ebitongole ebyenjawulo ku streets ez'enjawulo. Era abantu basigadde bagambye bye tubitegedde era katubigumire. Babadde balina okujja okulaba nga bawuliriza omukulembeze waabwe. Kyokka nga ku sayidi eri endala basomba baana ba ssomero. Kakati kino kye kyaviiriddeko embeera eno okubanga ejja. Oluvannyuma lwa Namungi w'omuntu ono eyabadde mu bitundu eno kigambibwa nti ab'amagye baalabe biri bityo tebakyasobola controlling abantu ne baagala okukwata emmotoka eyabaddeko emizindalo ba sound system. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yadde agenda okwogerera era yavudde mu mmotoka n'agenda n'aba nga ayambalagana nabo n'asobola okubanga abasuuza embeere abasuuza emizindaalo egyo egyabadde giwambiddwa era n'ababuuza mwabadde muwamba byaki. Oluvannyuma lwa bino byonna omukutu gwa NTV njagala nsooke nkuwa eggulire lya NTV nga sinaba kubanga ngenda mu nsonga yonna. Sooka owuliriza akatambi kano nga NTV esoma eggulire lino nga bwe lyabadde, then oluvannyuma nzije nkulaga ekyabadde Mbaale ng'ate abawagizi ba sayidi eri bali mu kusomba baana ba ssomero ate ku mpaka. Abamu babadde beekwese mu makyaki n'emizikiti ne babajjayo ku mpaka ku miggo era mu bufunze balinga abawambiddwa ne babatwala ku Laale. Kakati omukulu we yabadde ava ku Laale sayidi eno olaba His Excellency waba ava ku Laale abantu baba bamugoberera bugoberezi bakyayagala okumulaba n'okumuwuliriza. Kakati ate sayidi eno oli yabadde ava ku Laale abaana bamuwerekereza ebigambo byogenda okuwulira naye njagala mbikuwe ng'omaze okuwulira agabadde amawulire ga NTV. Bino nno byogenda okuwulira bye bimu ku ebyo ebyaleetera NTV okubeera nga abasajja baagiboola ne batuuka n'okwagala okugigoba ku Laale zaabwe n'emikolo gyonna era nga ne mu Parliament mujjukira bulungi nti emikutu gyonna egigwa wansi wa Nation Media Group gyali gyagobwa. Simanyi ensonga we zituuse naye sooka owulirize bino ate tubeere nga tweyongerayo. Asibye mu district ey'Enga ne Kabale ng'akwega abatuuze beno bamuyira akalulu mu kulonda kwa 2026. Kyokka ono yonna gy'agenza atambulira poliisi obwedda emuteganya nga n'awamu batuse n'okugezaako okumuwambako emizindalo kwayogerera. Okusinga abeena abasabye okukomya okukkiriza okubateekamu enjawukana ezeesigamye ku mawanga wabula nabo beerabe nga bannayuganda mu Uganda ey'awamu. Atutambuze bulungi wona tujja okubita atukingiriza abalabe baife. Robert Kyagulanyi sande gyawumuddemu okuwenja akalulu yagimaze kubuka Lubaale mu district y'Entungamo. Olwaleero bw'abadde asimbula amaka gano okwolekera Lukiga ne Kabale ebbugumu lyazasimbuliramu ku luno kumpi kabadde kasiriikirira akalwanya eminya oluvannyuma lwa poliisi okumukukumbako babadde atambula nabo. N'abatonotono basigaza asoose kubakubiriza bagende mu maaso n'okukuuma empisa z'abafalaasira n'okwerinda ebirala ebiyinza okujja mu maaso. Galamanye nti ensi etutunulidde bano abantu tubamye ensonga yonna etukolako effujjo tubamye justification yonna era tugende maaso bwe tutyo. Nene wankubadde tetulina musango njaga tubeere cautious kuba tebatukwata kubanga tulina omusango no tebatukwata kubanga tulina ekibi kye tukoze no batukwata basobole otumala amaanyi. Gulingo gwafuuse omusango bafuutusoja okwambala ennyambala ensi gye badde bamanyiriza amaaso. Abamu baddeko babadde bali mu ngoye za bulijjo. Mu kwolekera Lukiga mu katawuni akayitibwa Lwahi watandikidde okujja akamwenyumwenyu ku matama olw'engeri abaayo gye bamwanirizaamu. Nazara wanje nazarwa abantu barwayi mwebale munonga bantu mwe mutwaka ruru. Abadde ayingira disitulikiti y'e Lukiga nawo abawagizi ne batandika okukwata ku kkubo. Nange nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine original kama senyemere mundabete abokumulikumbona banange mumpaka lulu mutuwe akalulu tugende mu Uganda empya emihanda tugikoreho n'emibazo marwaire ebeho kubona katare nibabaho obusente buke boko mu Uganda ensya kumurahinga emondi zanyu zikera muraza kubona katare kandi n'abaragura baraza kugura sente ziri nyingi muno. Asazeewo okwogerera ku Lukiga FM omuleereetu gw'omu kitundu ogusangibwa ku kizimbe kya Lukiga Business Center.
ebweru basigadde bamulindiridde n'abalala ababadde ewalako oluwulidde nti ali ku laadiyo y'omu kitundu nabo ne beeyuna ekifo. Abakubiriza obutakkiriza kubaawula ku mission ya kugatta Uganda yonna era njagala kusinzira wano okubasaba abaana b'e Lukiga, abaana b'omu Kigezi, abaana b'e Kabale, abaana b'omu Western Uganda yonna tugume hamwe abokuba agara hamwe nigo galumenyamu. So njagala tukwatagane tuleme mu kukkiriza muntu yenna kutwawula yawula tukyuse ensi yaffe neno tebali bulungi. Twawuliranga essomero nga Kigezi hayi mwabangamu abaana abagezi ne kati ne bwovaayo ng'oli mugezi tokyafuna mirimu, ekyo twagala tukicu. Bw'avudde awo alekedde Kabale. Eno waliwo ab'omu kitundu abamwegasseeko n'ebyuma ebyogererwako by'abaatalaagana by'omu kuwenja akalulu mu Kabale. Bino bibadde bimuvaako emabega kyokka waliwo kabangali ya poliisi bazizza kaloole k'ebyuma nga kasigaliddeko emabega ne kakiika mu ngeri y'okuwamba ebyuma bino. Ab'ebyuma amawulire Kyagulanyi bagamutuusirizaako ku lukomo lwa ssimu era olumugudde mu matu alagidde emmotoka ye n'abakuumi okuzikyusa obukubirire. Agenza aliko n'obumansuka era ebyuma asanze poliisi ebikiise mu katawuni k'e Bukinda n'alagira bimugoberere bunnambiro. What kind of nonsense? Akyomedde abapoliisi ababadde kabangali eno era nabo mu mansonyinsonyi ne bavuga ne bejjawo. Abantu basigadde beebuuza poliisi ekibadde kigiboyesa ebyuma. Ku makya babadde bagaba ssente mu tawuni yaffe Rwentobo Lubaale. Kati omusajja muwerekedde okuva Rwentobo paka wano e Lukiga wakubulwa mutima kumwagala. Ssente babadde bagaba zaaki? Babadde bagaba za ababadde ne t-shirt nga bazze bajja babaweereza emitwalo ena. Obutayimirira ku kkubo. Ayingidde tawuni y'e Kabale wakati mu kusaakaanya. Eno ayingiriddeyo mu lwandagirize lw'enkuba naye abawagizi bagaanye okujeggama. Ne Kyagulanyi asazeewo okugigumira n'asigala ng'awuubira abamwaniriza. Wano ku kisaawe kya Kabale Municipal Stadium Kyagulanyi wakubye olukuŋŋaana lwe olusembyeyo wabula asoose kubatottolera ebyo byayiseemu mu kkubo okutuuka wano. Bwe tubadde tujja wano ebyuma byaffe ne babikwata badde nnyina okuddayo emabega ne bagamba yo wagwan ne babita. Nena abalaze nti ayagala kukyusa bukulembeze ensonga y'okugatta abantu mu ggwanga lyonna naye asigadde agiggumiza. Museveni apiikingamu abantu batono mu Western Uganda n'ajja mu Bakiga n'ajjayo 2, 3, 4, 5 n'agenda Manyankole n'ajjayo batono ate nga bajja mu kagurupu kali namwe kemumanyi akatono n'agenda Buganda n'ajjayo katono n'afunako kagurupu kati fe abangi n'atudividinga naye njagala okubabulira nga sinaba nababulira kye tugenda kukola mu Uganda empya. First mission ffenna tulina okwegatta. We must unite. Uganda bwembeera Buganda bwembeera mu Lango bwembeera mu Acholi balowooza nti abantu abava mu Western Uganda bali bulungi naye nga ddala muli bulungi. Wano abavubuka balina emirimu amalwaliro ganyu halimu omubazi. Kyagulanyi olunaku lw'enkya wakubiteekamu engatto. Yes, ebyo byonna bigenda mu maaso ku laale oba campaigning laale ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu amagye ne poliisi biba biyunguddwa wabula nga abantu mu bungi obw'ekika ekya waggulu bagamba tulina okubeerawo kyokka nga ate sayidi eno endala abaana b'amasomero bagenda mu maaso n'okusombebwa ate ku mpaka wabula abaana bano bayina kye baalaze olunaku olwajjo kyenjagala olabe obulungi ennyo gwagoberera era bw'obanga tewabirabye wantu wonna wano w'ogenda okuba nga obirabira abaana bano baayanukudde
era bayogedde ebigambo bannayuganda bye bandyagadde okubeera nga bawulira kubanga baalaze ensi bannange batusomba busombi tebatuwa mmere ate omukulu bwe yabadde alekulira bamuwerekereza ebigambo era ne bamutegeeza nti ssebo okugenda ogenda naye enjala etuluma era bino byonna babimugambye maaso ku maaso naye ng'ate ensi yonna yadde emaze okutegeera nti bino ebigenda mu maaso biri bwe bityo era byavudde ku kino naye nga bwe nkugambye abaana babadde basombebwa era olunaku lwajja oba nga obadde otugoberera nakuwadde akatambi ako ng'abaana b'amasomero bakyali mu zi uniform kati kigambibwa nti we baatuuse Kulaale babadde wano babadde bamaze obbasuubiza bagenda kufuna emmere bagenda kufuna transport bagenda kufuna yobo lyawo ne ku bintu ebyenjawulo kakati kyabeewunyisizza nnyo bo bennyini abaana okutuuka Kulaale nga tewali yadde emmere tewali yadde ku bye babasuubiza bonna nga tewali yadde n'ekintu n'ekimu ekisinga okwewuunyisa baatambuzza na bigere era nga bajjidde ku bigere n'enjala n'ebaluma nga n'emmere gye babasuubiza teriiyo tebabavuze wabula baatambuzza bigere era enjala kye kimu ku bye baasinze okulaajana akatambi kano kegenda okulaga baayolekezza omukulu ebigambo bwe yabadde ava ku Sia bwe yabadde ava Kulaale bwe yabadde agikubye bamuwerekereza ebigambo nga bamulangira enjala gy'abalumizza bano baana ba ssomero mu bitundu by'Embaale wuliriza enjala etuluma uyangule uyangule muzaye enjala uyangule uyangule muzaye enjala uyangule otulumiza enjala uyangule muzaye enjala etuluma uyangule muzaye enjala uyangule otulumiza enjala nnyo naawe olimba nga oli kutulubira mikono sula ku sente enjala etuluma uyangule muzaye enjala uyangule otulumiza enjala abo babadde baana ba ssomero mu bitundu by'Embaale ababadde basuubiziddwa kumpi buli kimu babadde bakaaba enjala naye nga kigambibwa okusinziira ku butambi obwalabiddwa abamu ku babadde babategese era abamu ku babadde abateesiteesi oba abaakoze structure eno abategese buli kimu emmere bagyeriiridde abaana baabamye emmere abakulu ne bagyeriira era balabiddwako mu butambi kati ono gwo ngenda okulaga y'omu ku bantu ababadde mabega w'ebikolwa bino babadde mabega w'okutegeka bino byonna ebyabadde bigenda mu maaso abaana bano ab'essomero baana bato babadde mu uniform bavudde ku ssomero tebafunye mmere kyokka ababadde beeriiridde emmere be bano wammanga kati obagambira ensi ekubye n'enkoko gyeri bagiseera kandi akawunga ka muhoozi general CDF yatuwadde yagabudde anerire ya CDF omanyi ndi MK Army nange ndi foot soldier ati oba oli foot soldier olina okulya emmere eriwo mpulira kintu kino okikwasiza maanyi bagita MK Army MK Army UPDF sisi kwa mtu moja watu moja hapana wanadanganya mimi nakula hiyo chakula ya Muhoozi kama after eating this food I will be tough like Muhoozi very nice. The portion is ever nice. Okay. No. That is for VIP. You wait for those ministers to eat. So you do it like that? This is the best. You can never. This is called MK food. MK dieting.
kakati bwe bitowe byabadde wabula nga bino byonna byagenza okutandika nga bano abaana b'essomero babadde babasuubizza kumpi buli kimu. Jjukira bino Joel Ssenyoyi yasoose okubyogerako nti waliwo omuzadde yamuweerezza message era nga bino byonna bigenda mu maaso. Joel Ssenyoyi yasoose okuta akatambi kano nti omuzadde omu ku bazadde b'abaana bano omwana yamukubidde n'amutegeeza byonna nga bwe byabadde bigenda mu maaso. Kati abaana bano babadde basuubiziddwa nga si mmere yokka, babadde babasuubizza buli kimu era bwe batuuse ku ssomero babawadde zi t-shirt eza yero ne babawa buli kimu ne babagamba n'okugyamu stokisi wansi kubanga stokisi zibadde zirabisa era ng'omuntu ategeererawo newankubadde waggulu bambadde t-shirt eza yero wansi nga kyangu kyakutegeera nti bano bayizi. Kakati mbu babagambye t-shirt uniform baziggyemu bambale t-shirt za NRM then wansi stokisi baziggyeyo. Kakati bino byonna ngenda bikulaga kamu ku kamu tubeere nga tutambula mpola mpola. Batulezesa ameka batulezesa zibadde meka zibadde satu batwada akacupa k'amazzi batwada n'eki ne t-shirt kale bwogera amazima g'oli eno ojagirya. Can you drink water for a food? Tekisoboka, it can't happen. Abudewo akaleka tunyiriza naye omulavu nabatugyeyo twewuunya tuze kulaba edi prefect oba kirasi monitor ekyewuunyisa abasomi bokwe baliwo kaweddeko muze agenda akampa muze agaba PDM egudemu esuro basaidiwa kakati abo babadde bakulaga nti babakase okujjamu stokisi babakase okwambala zi t-shirt ezo z'olaba naye ekyo kifaananyi kye kyasinza otambula oyo gw'olaba muyizi era ekyo kyolaba ayambadde uniform olwo nga t-shirt ya yera agyesibye ku mutwe. Kakati byo nga tebinnabaawo njagala kubaako wano kenkulaga abaana bano abamu si bawagizi newankubadde nti baana basomero naye balina gye bagwa. Abasinga obungi si bawagizi ba NRM era bamanye ekituufu olwoba oliawo nga bazadde baabwe oba oliawo nga bo bennyini bagenda maaso n'okulaba ebituufu nga weebiri. Kakati waliwo wano omuwala gwe njagala olabe ye ng'akunyumiza baatuuse n'okwekweka ne bagenda beekweke mu muzikiti. Amasomero agasinga obungi eyo sayidi g'abasiraamu babeera n'emizikiti kati baatuuse okwekweka beekweke mu mizikiti wabula abasajja baabanonyeeyo n'emiggo. Twekweseko naye tugenda twekweka muzikiti ne tugalawo ne batukimayo ne batuga mugira ali ku diye ne tukkirira mutamuza bigere balina bwagizi tayina na bwagizi basombi abaana zijemu tebaga bategeye nti muli baana basomero naye abantu abakulu babaddeyo baana b'amasomero naye abatono okusinga abamasomero Enjala etuluma uyangure muzaye enjala uyangure otulumiza enjala nnyo naawe olimba oli kutubulira mikono sula ku sente tugenda kulya lugalo. No.
Yes, kakati embeera bwetyo bwe yabadde abaana bano babadde basomero naye nga bamanyi kye baagala era nga bwe nkugambye nti bonna ngenda bikulaga ebyabadde sayidi z'embaali ogenda kutya abasajja obuwagizi tewali era nga bw'owulidde mu bigambo ate era nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'owulira kakati abayizi bano abamu baalabiddwako balabiddwako nga bagenda maaso n'okuyimba people power our power bobi n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo kyokka nga bayizi wabula nga bali mu t-shirt za NRM akabonero akalaga nti bano babadde bakakiddwa ogenda maaso n'okubeera nga ate batwalibwa ku laale eya NRM. Wuliriza akatambi kano bano bayizi ate bayizi ba secondary si bayizi bakulu nti ba university wabula ba secondary naye bamanyi ekituufu newankubadde nga amasomero gakakibwa bukakibwa okukola kino abasajja bawaliriza abakulira amasomero okutwala abaana baabwe ku laale naye laba abaana kye babakoze. People power, our power. People power. Amazima mugamanyi. Gwe. Kabisa. People power. Yes, kakati eyo yembeera abo be bayizi ab'amasomero abaaganye okugulibwa abaaganye okukolebwako effujjo bo bagambye kye tuwagala tukimanyi era bino byonna biddayo eri omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni gwe baatabukidde bwe babadde bava ku laale kyokka nkugambye ate sayidi endala yo yalabiddwako nga namungi w'omuntu agoberera kyokka ate mu kwagala era bino bye bimu ku ebyo ebireetera abasajja obusungu ne bagenda maaso n'okukola ebikolobero nga bwe wabirabye wetwogerera ng'embeera etandise okuba ng'etambula teri mu baana bokka oba obunkenge tebuli mu bakulembeze bokka wabula n'abamu ku bawagizi obuwagizi ab'ekibiina kino batandise okuba nga beekokkola ebyo ebyalabiddwa. Njagala nkulaga akatambi kano olabe ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Omukulu amanyiddwa nga Buchaman mumujjukira bulungi nnyo ono yali mu kibiina kya NUP kyali tekinnabaawo yali ku lusegere olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buchaman yayogera ebigambo bingi nnyo. Buchaman alina ebigambo bingi bye yawereekereza ekibiina kya NUP wabula bwe twogerera omukulu atandise okuba nga yejjusa ekibiina kye yajoyininga atandise okuba nga yejjusa ekyamutwala eno. Wuliriza Kyagulanyi Ssentamu nga Yesu inaako obuzibu era bwangamba tijangu nsobola okukera ku makyala ngenda n'okyuka nenvaamu NRM nenga nenkola ebintu byange wakati essaawa ya leero olaba abantu bonna benaleka mu Firebase nga bali bulungi bakyusiza obulamu bwabwe banubyani beesimbyewo bajja kubwa mmeeya naye ate nze gyendi eno mu NRM nembanga mbonaabona omuntu yenna asobola okwejjusa singa baba mutadde mu mbeera eyo ate oyinza obutejjusa era olina okwejjusa kubanga olaba nga bewali nabo nubyani bwaleeta mu music industry bona bakenzo bali bulungi naye nga ate gweno bakikola buli kaseera bagamba Buchaman talina kyasobola kola nga ate kyebatambulako kyonna nze nakikola teri muntu atasobola kwejjusa nejjusa emirundi mingi nnyo kubanga pulezidenti namuwa akatiba kyebatambulira. Yes, kakati omukulu naye bw'ati atandise okwekokkola ekibiina ekya NRM naye nkugambye n'abakikulembera nabo bennyini obunkenke bubeetimbye oluvannyuma lw'ensonga ezigenda mu maaso n'ekibiina ekya National Unity Platform ekigenze mu maaso n'okuba nga kibateeka ku bunkenke. Kakati omukulu ono gw'olaba aliko ebigambo byayogedde ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuwa wabula nga sinnabikuwa njagala kusooka kuyitirako ate sayidi eno. Tukyali ku kibiina kino ekiina abasajja n'abakazi abatambuza kye bayita propaganda mu bannayuganda ab'enjawulo nga bayita ku mikutu y'enjawulo byonna njagala obimanye. Kigambibwa nti okupangapanga
n'okusomba abantu kirabika kiganya okukola kakati waliwo obukodyo obukozesebwa wabula abamu ku bammemba abamu ku bawagizi mu kibiina kino batandise okuzuula nti oba oliawo ekituufu kiri bwekiti newankubadde nga kugezaako kyonna ekisoboka bigambo bingi nnyo ebadde byogerwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye njagala nkuwa akatambi kano ono bamuyita Mbwatekamwa munnakibiina kya NRM naye alina byayogera wano nga sinakutwala ate ku nsonga ndala wuliriza kimanyi kye kitegeeza to sustain the campaign nga Bobi Wine bwatambudde buli wamu districts eyakaweza ne tiimu gy'abeera na yo entourage olyoka omuyitemu omujega olyoka okwata amayinja nze nabagamba Mbwatekamwa era nkiddemu bwodda ku TikTok yange nduddewo Lukamba 7 yasooka bagijjako bagiblockinga naye bw'ogenda ku TikTok yange lumu nagambako abantu nimbagamba nti abagamba bali bagamba nga bagamba nti Bobi Wine ntanywe enjaga ntowe enjaga amumwe mukasako lwa mama wanjaga manjaga nabagamba enjaga bwebanga Bobi Wine janywa jibagamba ntanywa bwebanga ye muteekamu amagezi gayina munda go mutogo guli ludda ogwenjaga jakutoolako kubanga eyinza okubanga njaga eyenjawulo obutafaananako n'endala kubanga nze ngenda neneetunuulira Mbwatekamwa akayumba kenina nagende wa Bobi Wine nendaba eri Palace bwe bayita ow'enjaga gwamuyita ow'enjaga simanyi omusinzaaki omusinzaaki gwobolaba nagenda nendaba Palace bye yakola nga tanaba nagenda mu politics nendaba etaka Palace ye eringa kuikazi 7 nze Mbwatekamwa eno 10 ku 10 ndi mu town nsobola omwenkanankana Bobi Wine is international Mbwatekamwa asobola okumwenkanankana nyiza okuba oluusi musinga myaka kubanga emyaka gye sigimanyi so buli lw'omala okumanya nti ono alina kyansingako omuwa respect ate maximum respect so twakoze bubi Yes, bino bye bigambo ebyayogeddwa era bye bimu ku ebyo ebisinza okuleeta entiisa. Kakati ebimu ku bikolobero ebizze bikolebwa naddala mu kibiina kino kigambibwa okuba nti mastermind waabyo ye mukulu amanyiddwa nga General Damulira era wamuwuliddeko awo emabegako ng'ayina byayogera wabula nga kigambibwa nti y'omu ku abo abateekateeka ensonga zino abategeka ebintu ebifaanana bwe biti bibalabisa ate ng'eri omusajja agenda mu maaso n'okuba nga ayongera obbawangula. Bannayuganda bamuyaayaanira okumulaba kyokka ng'ate eno bagula t-shirt eziri eyo mu 10,000 bazigabira abantu abamu ababa baganye bagambibwa okuba nti babateekako embeera sinakindi abamu boolaba bazze bawambibwa. Bino bireetedde abavubuka bangi okukyawa ennyo era n'okwongera obukyayi eri ekibiina kino. Waliwo akatambi kenjagala okukulaga ono bambi yali yeewera nkolokooto nga yeewerera ekibiina kya NRM yeewerera omukulu amanyiddwa nga Damulira ne famire ye. Njagala obiwulirize oluvannyuma nkutwala ate mu mboozi General Yoweri Kaguta Museveni ng'asaba era ng'ategeeza ensi y'amawanga aga Bulaaya geegaleeta okwekalakasa mu ggwanga lya Tanzania oba oliawo ng'atidde ekiyinza okuddako mu ggwanga erya Uganda. Sooka owulirize bino ate tutyoke tugende mu nsonga eyo. Tuboole buli famire ya Damulira mukwata mutya abantu okwata otya abantu buli gwosanze n'omukwata utayagala Museveni era Museveni tetumuwagala neokwata bameka neokola otya Damulira Museveni tetumuwagala togenda mutukaka twamubodde naawe tugenda kuboola bandagiridde ne wammwe Musowete Mityana Damulira gwe musajja omuganda nodda mukwata ate baganda banno olowooza Museveni akwagala. Museveni talina kyakwagaza mwami Damulira akukozesa bukozesa akwonoonera erinnya ne famire yo. Bannayuganda tubeereko nno kano akalulu tujjeko Museveni n'akabondo nabagamba ba Museveni tebatusobola tubeereko abavubuka fe abangi tulwanyise bano abasajja be baani muze mukwatakwata abantu nange munkwate kale munkuba amasazi Museveni. Damulira nkwata kwendi kumite oho jakakasa ojja kunkwata ofiirewo fe tuli balogo njagala onkwate Damulira
Museveni njagala munkwate Muhoozi njagala munkwate mungate ku fayiro oba mwinaawo fayiro mwagikola dda mumutukwata natuweereza mu kooti musaaga teri gwe mugenda kukwata bannayuganda tubeereko tulwanire enkyukakyuka people power our power kabonero manvuuli tulonda manvuuli buli wamu tebakulimba osimanyi oba kandeyaka simanyi mbu oba samba mupiira simanyi oba saawa tebabalimba tulonda manvuuli people power our power pulo. Yes, kakati ebyo nga tubivuddeko njagala kutwalako ku nsonga eze Tanzania. Omukulu General Yoweri Kaguta Museveni alina ebigambo byayogedde wano byenjagala togenda maaso n'okubanga nkuwa. Waliwo okwekalakaasa okubadde kugenda maaso mu ggwanga lya Tanzania gye buvuddeko oluvannyuma lw'okulonda okubaddeyo bannansi mu ggwanga lya Tanzania kwe batakkiririzaamu kubanga bangi tebakwetabaamu era oluvannyuma lw'okuba nti tebeetaba mu kulonda kuno waliyo okwekalakaasa nga bawakanya ebyo ebyali bivudde mu kulonda kyokka kigambibwa era waliwo amawulire agafuluma bw'obanga obadde otugoberera wagawulira kubanga najja wano nenga bategeeza kigambibwa nti omukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu yakubako essimu ng'alaajana asaba obuyambi wa mikwano gye era nga mikwano gye egyo si balala Yoweri Kaguta Museveni yennyini akulembera eggwanga erya Uganda wamu n'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya William Semei Ruto nga gye mikwano gye kyokka ate nga ne mawanga gaabwe bano ge bakulembera batwalibwanga abafuzi ab'omusibira mu bbwa oba kyoyinza okuyita baddikiteeta. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni kigambibwa okusinziira ku statement eno kirowoozebwa oba oliawo alina okutya kwekyo ekyabadde mu ggwanga erya Tanzania newankubadde tekyasakisiidinze oba oliawo singa kijja mu ggwanga erya Uganda kiyinza okubeera nga ate kiba kya ttabbu nnyo era kiyinza okusakisiidinga waawo mu ggwanga erya Uganda. Kakati omukulu kye yakoze yavumiridde nesse kuvumirira yenna ekyabadde mu ggwanga erya Tanzania era n'ategeeza nti amawanga aga Bulaaya Europeans yagambye nti Abangereza aba bannamukago gwa Bulaaya be bali emabega w'okwekalakaasa kuno. Jukira waliwo abazze bategeeza ensonga mu ggwanga erya Uganda kyokwekalakaasa ebiseera ebisinga kufandingibwa oba kubeeramu omukono ogw'amawanga gano. Kakati ate omukulu wano agenze maaso n'okubanga akyatula. Jjukira olunaku lwajjo nakulaza akatambi yennyininyini ng'akugamba temugeza ne mwekalakaasa kubanga bye mugenda okwokya singa muba mututte obuyinza bye mugenda okutandikirako. So kakati temwekalakaasa musobole okufuna ku bintu bye munaatandikirako. Kakati ate wulira mu kiwandiiko kino ebigambo byayogera ku nsonga ezo zennyininyini bw'ati bw'agambye. Okusinziira ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports gwa ripootinze nti Museveni yagambye bw'ati Europeans misled Tanzanians to riot targeting Ugandan oil. Uliriza nti ab'omukago kwegamba bannansi abava mu mawanga ago aga Bulaaya okuli Abangereza okuli Abajamani okuli Abafalansa n'amawanga amalala mbu baamisiriddinga Abatanzania mbwera okwekalakasa kwe Tanzania kwali kulina akakwate ku mafuta ga Uganda. Uliriza bulungi njagala tusome ekiwandiiko kino ffenna kigambo ku kigambo. Omusajja agamba bannamukago gwa Bulaaya abantu abava mu mawanga ago baamisiriddinga bannansi mu ggwanga erya Tanzania mbu ne beekalakaasa era ng'okwekalakaasa kw'abano kwali kutagetinza amafuta aga Uganda. Nti Europeans misled Tanzanians to riot targeting Ugandan oil. Mawulire gano gafulumye olunaku olwajja ennaku z'omwezi nga 10 mwezi ogwa November 2025. Ulira wano we bagamba General Yoweri Kaguta Museveni warned that European powers are stirring unrest in East Africa, accusing them of misleading youth in neighboring Tanzania and other countries to destabilize the region and derail Uganda's industrial and oil ambitions. Jukira waliwo omudumu pipeline eyita mu ggwanga erya Uganda eva mu ggwanga erya Uganda neegenda mu ggwanga erya Tanzania paka ku mwalo guli ogw'e Mwanza. Mujjukira bulungi nnyo pipeline eyo eviiriddeko bannayuganda bangi okwekalakaasa nga bagiwakanya bagezaako okulaga obutalumativu bwabwe ogwa pipeline eno kubanga bannayuganda bangi abasinga obugye badde balina ebibuuzo naye ddala tuzimba tutya tubeera tutya nga amafuta gasimibwa mu ggwanga lya Uganda ate ne tugatransportinga ne tugatwala paka e Mwanza mu ggwanga erya Tanzania. Bannayuganda nga beebuuza kakati ddala pipeline eyo era nga kigambibwa nti ssente obuwumbi n'obuwumbi ezigenda mu projekiti eno zibadde zisobolera ddala oba oliawo ate okuzimba refineries mu ggwanga erya Uganda amafuta ne gaba nga gasengejjerezebwa wano
mu ggwanga erya Uganda so si kugatwala mu ggwanga lya Tanzania era nga kano kandi bakabonero okusinziira ku bannayuganda bazze boogera ensonga kandi bakabonero ak'okubeera nga amafuta gano kirabika mission yakugabbira mu ggwanga lya Tanzania agamu ku mawanga agava mu kago gwa Bulaaya omukulu ono gayogerako gamanyiddwa nnyo era gazze nga gavumirira ekikolwa kino eky'okuzimba pipeline eno obuwumbi n'obuwumbi obugigendamu nga kigambibwa ssente ezo zaaki era ebyo ngo bitadde ebbali egambibwa n'okuba nti esobola okwonoona obutonde bw'ensi era nga kigambibwa nti bangi babadde beekalakaasa ku nsonga eno obanga obadde ogoberera omukutu guno nkakasa ebigambo ebyo obadde ng'obiwulira kakati wano omukulu ye mu njogera ye agezaako okulaga nti pipeline eno eruma nnyo ab'omu kago gwa Bulaaya nti era n'olwekyo babadde bayinfuluwensinze batadde ssente bamisiriidinze bannansi mu ggwanga lya Tanzania beekalakaase naye mbu nga tageti si yaba Tanzania kwekalakaasa kujjako Samia Suluhu wabula mbu tageti yakudestabilizinga amakolero mu ggwanga erya Uganda ne Tanzania yakudestabilizinga oba n'okulaba nga balemesa oyiro oba amafuta agasimibwa mu ggwanga erya Uganda gatambuzibwe paka mu ggwanga erya Tanzania kino General Kaguta Museveni ye waakitadde era agamba nti gana amawanga ag'omu kago gwa Bulaaya gali mu kukola kaweefube okulaba nga gadestabilizinga wano mu East Africa owulidde bulungi nnyo nti amawanga ga Bulaaya Bungereza Bufaransa n'amawanga amalala mbu okusinziira ku ye mbu ekigendererwa kyabwe kyakulaba nga East Africa tebeeramu mirembe jjukira okwekalakaasa kwatandikira Kenya waliyo okwekalakaasa okwali e Kenya waliyo okwekalakaasa okubadde Tanzania nga bw'obirabye kyokka ne mu ggwanga erya Uganda bannayuganda bateekateeka era ebigambo biwulira essaawa yonna bandibanga bajja kgendako ku street ku nsonga ezitali zimu kyokka nga ne kwena ensonga ya pipeline yennyini bangi balabiddwako abagamba nti bo balwanirira butonde bwansi era nga beeyiyenga ku nguudo ez'omu kibuga Kampala mu mirundi egy'enjawulo gye tuzze nga tukuwa kakati General Kaguta Museveni agamba nti amawanga ga Bulaaya ge gali emabega wa bino byonna gagenda mu maaso n'okufacilitatinga n'okuteekamu ssente okulaba nga East Africa etabanguka naye mbu ekigendererwa kyamakolero n'amafuta ga Uganda agasimibwa ne gagenda mu ggwanga erya Tanzania ye okusinziira ku ye bw'atyo bw'agamba tukyagenda maaso n'ekiwandiiko njagala tukisome tukimaleyo kubanga si kiwanvu nnyo wulira wano we bagamba speaking during a radio talk show at Mbale State Lounge on Saturday Museveni said foreign actors worried about Uganda's progress are behind efforts to incite instability okusinziira ku ye yabadde ayogerako ku radio station emu mu bitundu by'Embale ku maka agandibadde ogw'obukulembeze bw'eggwanga mu bitundu by'Embale bwe yabadde ayogerera sayidi eyo gye yasinzidde n'ategeeza bino era n'agamba wuliriza omukulu yategeezezza nti bano aba Europe amawanga ga Bulaaya balaba bubi era bayina ensaalwa oba bayina ennugu ku nkulaakulana eggwanga lya Uganda gye lituukako nti era okusingira ddala ge mafuta getusima mu ggwanga erya Uganda ne tugatambuza nga tuyita mu pipeline tuli mu kuzimba ne goolekera eggwanga erya Tanzania kati Museveni agamba nti abazungu kino kibaluma era oluvannyuma lw'okubeera nti kino kibaluma kibayisa bubi tebaagala nakirabako mbo kakati bali mu kukola kaweefube okulaba nga East Africa bagidobonkanya okusinziira ku ye bye bigambo byagezako okutegeeza nti bo bano ekigendererwa ky'okudobonkanya East Africa kwe kulaba nga amafuta ago tegasimibwa mbu era mission yaabwe enkulu yakulaba nga enkulaakulana ya East Africa oba Uganda erinnyibwamu bino yabyogedde bwe yabadde mu bitundu by'Embale gye buvuddeko ekiwandiiko kino nkugambye kyafulumya ejjo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa 10 ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa 11 2025 olira we yagambye wano most of these children being misled in Tanzania and other countries are being confused by the European powers that are worried about Uganda's progress nti bano abavubuka be mulaba abeekalakaasa bano abavubuka be mulaba ababadde bayiise ku nguudo mu ggwanga erya Tanzania bano babadde bawubisibwa oba bawubisibwa amawanga aga Bulaaya olw'okuba nti bayina ennugu ku nkulaakulana gye tuyina wano mu East Africa nkugambye enkulaakulana gy'ayogerako ge mafuta ago pipeline eyazimbibwa amafuta g'eggwanga erya Uganda agatransportingibwa ne gava mu ggwanga erya Uganda paka Tanzania yagaseeko bw'ati our industries are growing our oil is coming and they want to control Africa's resources Museveni agamba nti amakolero gaffe gakula amafuta gaffe gajja nti kati bano abazungu ate baagala otukontrolinga kyova olaba bategeka okwekalakaasa kakati kyesimanyi abazungu bategeka kwekalakaasa
oba bannansi bawakanya bukulembeze bubi ebyo jagenda mu comment section ombuulire nagamba but I must warn those confusing them that we shall crush them era bwe yakyogera luli nti alabula abo bonna abagezaako okuleeta embeera eno nti tujja kuba kurashinga simanyi oba bano abeekalakaasa baategeeza nti ajja kuba kurashinga oba abazungu baategeeza nti ajja kuba kurashinga naye ekyo kiri mu statement gye nkuwadde nekyongerezebwako wano nga bagamba his remarks followed reports of deadly unrest in Tanzania where dozens of people were killed and scores injured during violent clashes that erupted after last month's disputed local elections. Ebigambo bino byajjidde mu kaseera nga mu ggwanga erya Tanzania waakabaayo okwekalakasa okwabadde okwakasa mmeeme nga bannansi mu ggwanga eryo balaga obutali bumativu bwabwe n'okulonda okwabadde kugenda maaso mu ggwanga erya Tanzania kyokka gujjukira nkugambye ne mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa pipeline eyo bannayuganda bavuddengayo emirundi egiwererako ddala era bangi bakwatiddwa nkakasanga bamu bakyagoba n'emisango egyo bakyagenda maaso n'okuba nga bawere ennemba najo egyokulaba nga beewozaako ku ebyo ebiboogerwako ku ebyo ebyateekebwawo ku ebyo bye baali beekalakasisa ku lwa pipeline eyo ezimbibwa okuva e Hoima n'egenda paka mu ggwanga erya Tanzania. Kati bannansi b'eggwanga erya Tanzania okwekalakaasa ye Museveni agamba nti bano bazungu be bataddemu ssente be bali emabega waabwe bali mu kuba misiriidinga basobole okubakozesa ensobi olw'okuba abazungu baagala ku controllinga economy eya East Africa. Naye teweerabira omukyala Samia Suluhu okwekalakasa bwe kwanyinyitira ennyo yakubako essimu okusinziira ku ripooti ze twafuna mbu yasaba obuyambi eri bakamaabe oba eri mikwano gye mu East Africa era nga si balala ye mukulu akulembera eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga William Semei Ruto n'omukulu akulembera eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni mbunga abasaba obuyambi bamutaase ku beekalakaasi abaali bataamye obugo nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp